akazuukuka omanyi olaba bibaka n'atatunya ddala ku ssimu ekyo kikesezza olunaku olwali Ssaabasajja Kabaka akomyewo mu ggwanga Uganda mu Buganda era kwali ku Namulondo alamula Obuganda kaakati ng'ebifaananyi bw'obiraba ebyo Ssaabasajja Kabaka abadde atuuka oba ontegeera nga bw'oyinza okutunula mu vidiyo eyo omanyi mu byonna nze kyensinga okutwala Hafi nga sinnadda wano okumuddako nti nze nkola naye tanya okulaba jja afaananya atya ng'alabye ku Hafi oba ontegeera kubanga jja ayinza oba talina na mukisa kufunayo Hafi mulala maama we kakati wendabye ku baganda be wendabye ku baana neŋŋamba nti okay now basanyufu nnyo. This is what love feels like or looks like. So ekyo kibaddewo nno kiri ekikeseza olunaku olwaleero kubanga let me tell you nze bwe nzijjayo ne mbagamba njagala nnyo jje si mawulire nteekeddwa ndi maama we kindi mu musaayi kindi ku mutima I don't even need to say sina gwe nina kukakasa nti mwagala nteekeddwa omwagala naye gwe Seimo gwe mmanyi obumanyanga kyali wange gwe ngamba I love you nenkitwala nga Seimo ngambe bambi anjagala era nfaako kakati waliwo atajja kyogera kulokubanga ekimulina mu musaayi. So sokope katono nnyo awo ekibaddeyo tuwuleko ku maloboozi. Tulamusiza njebale Royal Guard. Kale. Kati muna Uganda agamba airport kyeyo. Wano siwe muyita. Era abadde wala kabadike bampadde. Wala ogundi emu gyogenda n'ofuna no accessing lobby ezo. Wo bank emu. N'osobola ogya accessing. Naye wano airport bambi awo temumanyiiwo. Nina ekintu kyenayogeddeko mu buli bw'enguzi. Ne wano. Let's pay attention to details. Tusobole okubanga ne explanation ezimu nga tebazitugambye nga ffe tuzeegambye. Njagala mutunulira abadde mu kwanjula awo mu kwaniriza Ssaabasajja Kabaka mutunula awo. Njagala mwetegereze nnyo that circle of people abadde awo. Njagala mwongere nnyo beetegereza. Mu kaseera nga tutabuddwa I think yeyina okuba referrals zaffe. Ani agambye ekigambo kivudde wani tutandikidde. Njagala tutunula njagala mutunula hageyo mugyetegereze nnyo. Byanga awantu awo kale sombe ku bigambo bya Katikkiro. Enti ya Ssaabasajja Kabaka ku lwange n'ab'omu maka gange ne ku lw'Obuganda bwonna nkulisaayo Ssaabasajja Kabaka ebweru gy'abadde Namibia gy'amaze emyezi 3 nga bwe tubadde tubategeeza emirundi egiwerako Ssaabasajja byetaaga okuba omulamu obulungi okusobola okutambuza emirimu gye era obulamu bwe bwe tusoosowaza y'ensonga lwaki bulijjo tutambulira ku biragiro by'abasawo era Namibia gy'abadde ebadde enteekateeka ey'abasawo eyalabibwa ng'ejja kumuyamba era nga bwe mwamulaba ng'ayogera embeera egenda etereera era nga bwe yabasuubiza kyanaatera okudda ku butaka olwaleero mutaka twebaza nnyo Katonda olw'ekyo era twongera okumusaba asuukire ddala asobole okulamula Obuganda
nga mulamu bulungi. Njagala nnyo okwebaza abantu ba Buganda n'emikwano gyaffe abataweddeemu ssuubi ebbanga lino lyonna emirimu gy'Obwakabaka gibadde gitambula mu mbeera nga bwebadde naye nga tugenda mu maaso. Nga bwe nabagamba Kabaka baba taliiwo tulina okusigala nga tukola bwadda tuwoze olutabaalo. Era kati nga bwakomyeyo mu nsi ye tujja kubanga tuli mu kuwoza lutabaalo. Naye era ng'omulangira bw'ayogedde okujjanjaba kukyagenda mu maaso. Kale Abaganda bwe munaaba abagumiikiriza ne mugoberera ennono mujja kubanga temunakuwala bwe muba mwagadde okumulabako ne mutamulabako. Naye gye tukoma obutamutikka mirimu mingi gyakoma okubeera omulamu obulungi ate olwo alyoka atukulembere tudde ku lugendo lwaffe olutuzza ku ntikko. Nange negatta kumulangira okwebaza abaweereza ba Ssaabasajja Kabaka be yatambula nabo. Babadde ku mulimo muzibu era babadde mu kusoomoozebwa, naye tubeebaza olw'okukuuma obwesigwa era tubasaba bongere okukuuma obwesigwa. Tujja kwongera okwogera eri Obuganda okubunnyonnyola embeera yonna, naye Ssaabasajja Kabaka akomyewo. Ndowooza nti ffenna tugenda kuba basanyufu. Nja kwogerako eri ab'amawulire enkya ssaawa 5:30 mu Bulange okwongera okuttaanya ensonga zino zonna. Zezo ensonga kale no ziryana tukoze tutya tugende wani bana King Saaba amenye obutebi